Council Luyimbaz Nalukola gwe tuli naye ono mukwano nnyo gwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era ng'ensonga ze tugenda okutematema leero ke kaseera ke tulimu kanakaakanayo chan n'obukodyo obujja obuleeteddwa President Kyagulanyi mu field eno y'ebyobukulembeze Uganda era n'engeri gy'agenda okujjamu General Museveni kubanga byonna byali mu kukola engeri gyasazeeko ensimbi obuwanana ezibadde z'owa General Museveni buli mwaka okuva eri mbazungu ng'obuyambi ezo Kyagulanyi azisazeeko gavumenti ya General Museveni eyongera kuba njavu ne wano ewaka e Uganda bingi byakoze abantu baalabisizza abadde bakolera General Museveni okwongera omukuumira mu buyinza mu ntebe nabo kakati ng'ensi bategedde kati nno General Museveni alagaya ali jegejege kati n'ensonga ezo ez'okujjako General Museveni nga Kyagulanyi abadde tamanyikiddwa mu byabufuzi bwa Uganda gwe bagamba buli nnaku nti no talina bumanyirivu naye ate ng'ayongera ku nafu ya gavumenti ya General Museveni era nga kibuyaga waanagira bw'ati n'ayuuzaamu egenda kuba kuddimwa kale Council Nalukola ayina engeri egyabalabamu ebintu bino era gyagenda tutemeratemera mu nsonga zino sabokkirize tumufuna atandike bw'ati mu art buli ne bweba mistake ebeera design singa oli abadde abiibya ng'ayimiridde ku stage n'aseerera n'agwa asigala abiibya gy'oli awo wennyini wansi waagudde yenyoolanyola ne yenyogootola gy'oli nti kakodyo baakategekedde so ekyo kye bayita art ne mu politics bazannya mu politics omusajja bamukuba eggi naye bwe bamukuba eggi n'akwata bwati naye n'atayomba kubanga ali muraali n'agamba oyo muganda wange oyo waliwo obuntuntu obumutawaanya era speech n'egenda mu maaso kye bayita politics kuba ate bwe weeyombya oyinza okwesanga ng'obululu bukukoze eki bukugezeeko tunuulira muwendo gw'abantu abazze gy'oli mu ekyo kye wategese omuwendo ogwo oguzze bw'obanga be wategekedde wabadde ng'olinawo endowooza nti oba oli awo bayinza okuba abangi okusingako awo bwe baba abangi okusingako awo ggyawo obutebe bwe baba si bangi kusingako awo batuuli era ojja bagamba nti bwetyo dizayini we yabadde kubanga guno omukolo twazze kusaba tetwazze kulaali enkula y'omutwe yekuwa ensanirira singa wabaawo ebirungo ebyo ebireeta okukifuula ekirala era kyekyo kyokifuula sipiiki ya Oweekitiibwa Mpuuga yabadde etya yakugambyeko nti nno ayagala kukola kibiina kirala ng'abantu abamu bwe baali bakiyogera mu kuteebereza biki ebirijja mu mukolo nkyali munywevu nnyo era mu process eddako ngenda kukola okulaba okugatta n'okulongoosa nja kukolera wamu n'abaagala okukolera awamu abaagala enkyukakyuka ku lw'eggwanga nja kutwala obudde nga njigiriza abavubuka ebyobufuzi ebitali byakukyama nalabye kamera nga zigiriwe ziti nga balowooza waliwo ekigenda okwabika omanyi nze nalabako olaba mu katemba waliwo bye babeera bawandiise ate n'ebyo ebiva mu buyiiya bw'omuzannyi mu Nakatemba waliwo ebibeera ku script nga byo biri ku script oteekwa okubizannya byebyo omuwandiisi bye yateekateeka mu muzannyo gwe naye singa aba azannya ku stage amasannyalaze ne gamyansa etta ne banga evaako ng'agamba enjuba nga yeekyangamu teribanga eggulu lyagala kukaaba nga naye ako tekaabaddemu naye kazzeewo olw'okuba ate agenda maaso ate kizzeemu kati gwalaba akuteeka mu kifaananyi nti script etambula ate ekibeera ku stage kyonna kirina kubanga kiteeketeeke kati kyava akateekamu bannabyabufuzi ba artists balungi nnyo gwe bw'oba olaba awo olina kye wabadde osobola okulangirira
tosobola yadde okulangirira mbunno okyamu kanso lwaki yatesobola kulangirira nti ki nti obange nti nyina move bweti nteekateeka kino ng'ate si kyoluubirira gwomanyi kyaluubirira mpuga aluubirira ki aluubirira ebyo bye yayogedde kuba byebyo ebigambo ebyamuvuddemu gw'oyagala kuleeta birala oba oli awo singa wataddewo embeera ereete ekirala naye kati tewaabaddewo kimukyusisa ndaba ye wooye ndaba ye nga bw'atyo bw'alaba bw'atyo bwe yagambye kati gw'ogenda kugamba otya akugamba nti n'obwa pulezidenti bwa nuupu abusobola tena kyalasobola n'obwa pulezidenti bwa uganda abusobola tannakugambako kuva mu nuupu kyekyo ekigambo kye bw'atyo bwe yagambye bw'obanga gw'olowooza nti alina ekiruubiriro ekirala kino kyataayogedde ky'oba olaga naye bw'abanga ddala kituufu yakirina nga yabadde waakubaako kyalangirira nga naye embeera yetaamukkiriza kulangirira kiba kitegeeza ajja kuddamu ategeke bupya nga kiri kyenkugambye mu kusooka nti buli lwokola kyokoze n'olemererwa ddamu oddemu naye ye bw'atyo bwe yakuwadde kino ekyokukuleetera abalala bonna n'ab'ebibiina by'obufuzi ebirala ajjayo elementi ya kye bayita omukolo ogw'okwebaza nti siba kibiina kyange bwokka bazze naye omukolo ogw'okwebaza naye ate oli bw'abeera omuweesi era omukolo bwe guba guzze ewuwe ne bwe guba gwakwalula baana era ensonga z'obuweesi baali zoogerako kuba baweesi banne bajja kujja ku mukolo babawa akazindaala okwogera era bajja kubeera nga boogera nga bagamba nti bwe nali nnemereddwa nga omuvubo gwange gutawaanyeemu gundi ono kafulu nnyo mu mivubo yajja musajja mulungi tukolaganye kati bannabyabufuzi bazze honorable Medard Sseggona ayogeda naye yayogedde ebigambo yayogedde ebigambo n'agamba ye tebannamugambako nti nno bw'anajja mu mukolo bajja kumumma tiketi oba bagambye bampi okusinga ye tannakiwulira oba bamutidde buti oba tebabadde na nsonga lwaki ye tebakimugamba ekyo nti naye wateekwa okubaawo obulamu oluvannyuma lwa tiketi statement yadde nnene eyo kanso statement yadde nnene kale nabwe kityo bw'otunuulira oyo naye yabadde alina okwogera ebigambo kuba ye munnabyabufuzi azze ku mukolo gwa munnabyabufuzi munne byabadde bibye byadde byabwe mbuuza bubuuza ebiki byayogedde ebigambo ebyo obulamu oluvannyuma lwa tiketi aginyombi wabaddewo buli omu abeera ne byakasuka waliwo neyayogedde omutaka omu eyayogedde n'agamba nti amasannyalaze amangi wabaawo bwe gabanga mangi olumu gaba geetaaga okukendeeza singa gatandika okwonoona ebintu teekako firigi amasannyalaze ne gagiyitamu nga mangi nnyo kyadde kyakufumiitiriza kyakufumiitiriza nti amasannyalaze mangi oba oliawo geetaaga okukola ki okukendeeza kuba gatandise okukola ki okwokya ebintu mukyo nti amasannyalaze bwe gajja galina be gakoze eki be gatandise okuyitamu okirabye ekyani alina okukirowoozaako kyokufumiitiriza ekyo kyogamba naye amasannyalaze tokimanyi nti nno tugeetaaga naye engeri eyo gye tuga mu luzungu bagamba gye bagaregulatinga gye bagabalansinga oli yeyabatuinawo n'ekitongole kya regulation masanyalaze kale nno kakati haginyombe mu bufunze ebintu byogamba omukolo gwoyogerako nyini kugutegeka asigala yekuba bwati ng'agamba omukolo ngukoze eki ngutegese kakati gwe ataputa oyinza okugamba nti tegwavuddeyo okusinziira kuki waliwo omusango ogwatulemerera okuwangula Haji Nyombe okuwaaba tetwawaaba wadde nga kilayanti waffe bamuwaayo sente twali tuwawaabira
emu ku kampani z'abannamawulire zafulumya kalebule ku muntu waffe bwe bafulumya kalebule ne batunda nnyo nga bamutadde ku muko ogusooka waliwo kye bayita unjust enrichment Haji Nyombi n'okozesa ekifaananyi kyange n'ofuna nnyo ssente naye bwe twali tukyogera baatubuuza nti bulijjo amawulire gano gafulumya copies mmeka ze gatunda leero bwe bafulumiza ekifaananyi ky'omuntu wammwe batunze mmeka kale nno okugjayo element eyo eya unjust enrichment kakati yo oli akugamba nti abantu bange bano bennafunye beebo bennabadde mpulaninga bw'oba owakana nti si beebo bameka gwe b'omanyi bennabadde nteekateeka okufuna kuba nze nategese kusaba nga nkwagalamu abantu batudde mu tentisi zaabwe era bazze ne batuula mu tentisi zaabwe nezijjula ne basaba ye bwagenda okukutaputira oyo kategeka naye gwe nga munnabyabufuzi gwe Haji Nyombi alinamu kakerementi k'ebyobufuzi olina ebirala by'osobola okulowoozaako n'ogamba nti nali mbadde ndowooza nti eninga raali okujja kw'aba commissioners nalabyewo awo omukulu ab'NRM ba commissioners banne mu parliament nabo bayogedde ebigambo waliwo n'omu eyabugambye nti abaganda temunyiga naye kambabuulire abantu bammwe bemuzimba ate bebatema oyo wamuwulidde kati ng'alinga agamba nti waliwo wano ekikoleddwa ng'abantu batwalaganya ow'ekitiibwa Mpuuga ng'alinga agamba nti abaganda be baalisoose okubikkirira ow'ekitiibwa Mpuuga nti naye abaganda be basoose okutwalaganya ow'ekitiibwa Mpuuga oyo naye yendaba ye ey'ebintu n'ekinyagala okutegeeza Haji Nyombi mu Uganda muno buli bantu b'ekitundu ekimu bayina endaba yaabwe gye balabamu ebintu abantu b'omu West Nile tolowooza nti nno General Museveni okubeezaako omukadde waffe General Moses Ali nga buli bakomawo abeeramu mu gavumenti tolowooza mbu kiggwa bugwi y'omu ku abo be bakkiririzaamu abantu b'omu Kigezi eyo balina abakulembeze abamu tebeegonzagonza boogera ebintu nga bwe babiwulira kati nga bw'olaba Profesa Mondo Kagonyera naye baasigala nga babalonda ssebo naye wano ewaffe olumu osobola okujja ne weegonzagonza era ne batakuwa baagala nnyo omuntu nga alina engeri gy'abafaananamu tovola Baseya yawangula nnyo akalulu wano tewamulaba ku bwa mmeeya ng'agamba ndi yalya mu katale ne Baseya banne bwe bayogera ku butasoma bwe n'agamba ffe abataasoma agenda okugira ati nga basinga obungi abamukkiririzaamu mu kalulu nga be baliwo naye abantu ba wano balina lwe batuuka ne babaako kye balengera ne baga wano tuganye twagala kino kyekizibu kyaffe oba bwe bulungi bwaffe abantu ba wano omuntu tebamulonda lwa ggwanga oyo kyayogera ate yagaanye okwogera ku birala njagala okutegeeza okimanyi nti Daudi Okyenge baamulonda ng'ava Singo Honorable Ruhindi baamulonda ab'Ennakawa ate bwe yavaako omanyi gwe baamuwa eyaddako baamuwa Kabaziguruka ab'Ennakawa baafuna Kabaziguruka ssebo so wano abantu ba wano mu Buganda balina engeri yaabwe gye balabamu ebintu ndala tefaanagana naye walala kansa kutukategedde ekintu ky'e Masaka kino tujjukire abategesi abaali bategeka Abedi Bwanika mubaka Joyce Bagala mubaka
kanokole yaabo okusobola okuleeta ku kino kyenjagala. Ekibiina kya NUP ku lwokusatu lwa wiiki eno waaliwo plenary session. Twalaba Chief Whip John Baptist Nambeshe ng'ategeeza Parliament, ng'ategeeza aleeta endowooza yaabwe nga NUP nga baga nti baagala kukyusa akakiiko aka government assurance kakola ku bisuubizo bya gavumenti akakola ku bisuubizo biba bikoleddwa ababa bali mu buyinza nga baagala kuteekayo Joseph Gonzaga Sewungu nga chairperson ne Honorable Ethel Naluyima nga deputy we nga wano baagala kusikiza Abedi Bwanika ne Joyce Baagala. Ssenyonyi ng'agamba nti bano tebakyakiikirira interest zaffe nga NUP. Naye kino speaker yabigaana. Kakati kibiina nakyo kyafuna akatengo bwe kyalabanga Abedi Bwanika ne Joyce Baagala ate bataliko omukolo gwa mpuuga ate kati bali kakiiko kano naffe katubayiwe. Waliwo bitategereka bulungi awo kanso. Kanso nsekeredde? Kanso nsekeredde? Haji Nyombi, waliwo ekigambo mu politics wa Uganda nti abantu abazanya politics tebazanya na ndowooza za bibiina nga bwe biri mu mawanga agamu agakula. Era iffe enzanya yaffe eri unique. Omanyi wali mbadde nkubuulira ku Baganda bwe bali unique abawano mu Buganda, naye ne politics waffe mu Uganda ffe bannayuganda tuli unique. Muzanya gye tumuzanyamu ekituleesemu ekyo General Museveni okulwawo kwe. Iffe mu Uganda wano tetulina be bayita ba left wingers ne ba right wingers mu politics. Oba nfuna Haji Nyombi. Mu bibiina by'obufuzi mu mawanga agakula wabeerawo ekintu ekireetera abantu abamu okubeera nga basika ku luuyi luno ng'abalala bali ku luuyi luno, naye ate waliwo ne ba moderates abawakatikati. Politics waffe ali ku either with us or against us. Awo ntegedde nti bw'olaba Abedi Bwanika bw'aba agendera ddala. Actually element gye sikubuulidde ku Masaka kankubuulire kano Haji Nyombi. Abantu abamu ku abo abadde abamu be babadde basuubira okwogera b'otaawulidde kwe kwabadde nga muganda wange Mukaaku Honorable Abedi Bwanika, Michael Mabike. Nze nyine ndowooza nti babadde baagala nnyo mu nteekateeka embeera etaddamu kusajjula mbeera kuddayo mu mbeteza. Oba ontegedde awo kubanga Honorable Abedi Bwanika omulabyeko mu sitayiro ye mu nkuba gy'akuba. Era nkukomyawo wombuuzizza mu Parliament Honorable Abedi Bwanika enkuba gye yakubamu ng'agamba nti tujja babuulira biki ebibeera mu byovulo omwo. Era bwe munaaba muzze tujja balaga ebyambalo ebyaffe. Ako nadde nkalinze. Okiraba? Kanso ogoberera ebintu. Kakati olwaleero bw'obeera n'olaba Honorable Nambeshe kyakuleetedde ssebo toyinza kwewuunya. Kubanga mu kibiina ky'ebyobufuzi eno gye muli muyina ennyambala yammwe ne kkala zammwe. Oli watuukira okugamba okuvuma n'ennyambala eyo nti erimu ebikusike bwe biti. Era tugenda bibagamba. Muba mwawudde ssebo. Era ekyo kye kimu ku bireetera abalala okulowooza nti jjo kwabadde kulangirira kisinde oba kibiina kya byabufuzi. Naye ne bafuna okwewuunya nti si bwe kyavudde.
avuddemu oba ontegeera nkufuna bulungi olumu oyinza obutanenya nteekateeka ya leader wa opposition n'ekyo kyaleeteddwa Honorable Nambese olw'ebyo ebigambo ebyasooka okubeera naddala nga bireetebwa abantu nga Honorable Abedi Bwanika kiraga kwawula newankubadde nga mu mateeka anaasala eddiira ave mu kibiina ekimu adde mu kirala nga memba wa paalamenti akikola ng'omwaka ebulayo gumu oba ontegeera naye nga nze nyina omuntu omu yaŋŋamba nti abuuza ddi lwenva mu DP nga yalowooza nti buli lw'oyawukana ne bwana Nobert Mao obeera oyawukanye naki n'ekibiina ekya DP endowooza yenjiwa ekitiibwa bw'atyo bw'akola ki bw'alaba naye nze situukangaawo nze mpakanya ebikolwa ekikolwa ekya Mao okugamba nti ekibiina kyagenze mu NRM okukolagana ne NRM ng'ekibiina tekisalangawo naye ate wano bw'otunuulira statement ya Honorable Abedi olabanga bwe yali ayogera Honorable Betty Namboze yagamba nti ya Abedi akuba kutta oba ontegeera kuba munda mu kibiina ky'ebyobufuzi musobola okwawukana naye engeri yammwe bwe mwawukana ate tosaanyaawo nti no ne bino byovulo bino mubiveeko simanya waabadde wabambadde ovulo saabalabye tewabalabye kale nno olumu ekyo ndowooza nti ekyo kyekivaako ekyo kuba yalaga nti agenze ku extreme end newankubadde nga tosobola gamba nti avudde mu kibiina ky'ebyobufuzi tannalangirira lwakuba ebigambo kyebijjayo kirala oba oli awo awo ewaabataanudde ne bagamba leka tubajjeyo tuteekeyo abalala naye ne kano nako kawuli okimanyi nti abo abagoberera ebisuubizo bya gavumenti babeera ku opposition babirondoola bati opposition yaffe ogimanyi bwefaanana mu nsangi zino opposition yaffe eseba okufa na kuwona okuwakanya bw'oba onoogoberera tolowooza nti olumu wabeerawo lw'oyogera n'oyo alina okussa mu nkola omugambo owaayi wasuubiza abantu b'egindi bino nga tewabikola wasuubiza ab'egindi bino nga tewabikola ontegedde naye ekimanyi ab'opposition baawano n'abafuga tebeerabako mu mmunyi mpozi ng'oli abyogerera ku fulo ya paalamenti oba atuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire naye sirowooza nti eyo y'engeri entongole yalikoleddwa ekyo nno kya nnaku eri eggwanga lyaffe twetaaga eggwanga lyaffe tulisabire ate nga bwe tukole ennyo okulaba nti wajjawo embeera ey'obumu newankubadde nga wabaawo obutakkaanya ku nsonga ezimu oba ontegera ati nnyonge nti waliwo okuwuliziganya okusobola okujja ne kuba ng'abavuganya ababiri atudde mu gavumenti n'ono ayagala entebe nga balina lwe batuuka ne bawuliziganyaako ekyo kikulu nnyo walabye ekyabadde South Africa Marema yabuuliridde yakutte obuyinza ate baavuganyizza ate baasisinkanye ne boogera namu ng'abantu newankubadde nga balina embiranye naye kati olondoola otya ebisuubizo ebiri mu manifesito y'abali abaakuwangula nga temusobola kuwuliziganya bulungi kakulu nnyako ambuza katumulemu katonyo tukomewo ku Paala FM ekwali mutwa bulijjo tova ku mwoyo gwa ggwanga the patriot ku uli ku level ky'olina degrees jangu ofuna obukugu kwa mukaaga osoma ku university naye nga gy'osomera toyina practicals. Apple Skills Institute tutaddewo short course program mugenda kusomesebwa okumala 13 ejja Paala FM emyaka 10 VIP aka naye ontwalekera akayi naye ontwala misana ontwala misana haji baŋŋamba nkutwale balinayo emikolo mu maaso kaawo naye misana si kiro Council tubaddeko wali ku nsonga y'akakiiko mu paalamenti nenzijukira ensonga enkulu ennaku zino waliwo ebintu bitusobedde
katuyiteyoko naye otubuulire kanso bankireeta entya obubbi bwa ssente ababaka kinemye okuleeta nkireeta entya kanso obubbi babututte ku mutendera omulala betwasindika mu parliament babalabireyo waleme kubeerawo bakwata ku byammwe kakati bebakutta ate batwala mu kooti honorable Segirinya mbadde nakatambi ke nalinda baluli alina okugeresa ko yali akola mbu baleeta ekyuma ekikwata ababbi ne bakitambuza mu nsi 3 bwe ne bakitwala Kenya ne kikwatayo 2 ne bakikwata e Rwanda ne kitwalayo 5 bwe bakireeta e Uganda ekyuma kinyini kye bakola kibabba kakati leero ndaba ababaka babalese mu kooti bano babba zino bano kifaananyi kiki tulina ddala Haji Nyombi wano wetwogerera sipiika wa palamenti ya Uganda amawanga 2 erya Bungereza n'erya Amerika bamulangirira mu babbi abalyake abalabbayi abakenuzi sipiika yakulira palamenti ya Uganda ye namba 3 bw'oba omenya mu lunyanyimbe tugiyita hierarchy bw'ova ku president oddako mumyuka we bw'ova ku mumyuka we oddako speaker era singa kimala ne kituukawo ababiri president ne vice president ne beebaka ne batazuukuka mangu bagamba nti onaalayira agira akutte yakikwatamu naye bamulangirira mu babbi era n'ekitongole wano ekiddukanya omupiira ekya FUFA nakyo ne kifuna obuzibu tosobola kakano okutuma pulezidenti wa FUFA nti genda otuleetere emitwalo gyaffe 2 egya $2 mu Amerika kuba naye envumbo yamukwata ndowooza abo abazungu bagoberera baganda nti ekwata omwami tereka muganzi bw'atuukayo gwe bakwata ate kati envumbo yamukwata naye kati n'omupiira gwa Uganda nagwo guliko ekkoligo kakati tosobola kwewuunya bwe wabaawo ebyo ebyogerwa n'okubanga ababaka babatutte ne babendegera abalamuzi bateeberezebwa okubanga beetaba mu bulyake mu kunyaga ebyobugagga by'Abannayuganda abamu nga bagamba nti bano baali bagamba abakakiiko k'eddembe ly'obuntu nti tugenda kuyisa bye mwagala naffe bwe munaabanga munaatuwaako kale waakiri 2 ku buli 100 be bali abasooka 3 munywanyi wange eyali owa DP Honorable Yusuf Mutembule Honorable Namuju Sise oyo we waffe ne Honorable Akamba basooka ne babavunaana mu wiiki eri kakati ate ku mulundi guno ne baleeta ekibinja ekirala era namwo nga mulimu Akamba ye alidde empanga kubanga wombi waali ku luli Honorable Akamba baali bamutadde naye bwe bamuta ate ne baddamu ne bamuyoola nga baali bamuwadde akakalu ka kooti kye bayita bail kati ate ne baddamu ne bamuyoola ne bamubuzaawo bazzeemu okumulaga nga okumuleeta ku luno nga bamuleese musanga ate emirala kakati ate gino ate gyo giri kukubulankanya essente ezalina okuweebwa abeegassi kakati ate ku luno nakwera kuliko ba MP 3 ate kuliko ne Pulida munnange ba MP 3 kuliko Michael Mawanda Paulo Akamba ne kubeerako ne Wamakuyu ate ne kubeerako ne Julius Kiria munnamateeka so tusuubira nti nno okunoonyereza kunaakolebwa ne kuggwa obujulizi ne buleetebwa bwe kibanga kituufu gibake mu vvi bwe kibanga si kituufu nga bikuteebereza buteebereza nga temuli nsonga babaleke bagende eka
naye bwe kibanga kya ddala nti baabulankanya oba baalya essente z'omuwomusolo kw'okwekkusa okwabwe leka obujulizi babuleete. Tulina essuubi nti si muzannyo buzannyo. Omanyi Haji Nyombi wano mu Uganda sebo tusaagasaaga nnyo. Ogenda okulira nga oluuyi oluwaabi buli lwe lujja nga lugamba tukyanoonyereza. Ekivaamu ogenda okulira nti emusango baaguggyemu enta. Ate olumu ne bwe babeera balemeddeko ne baguggusa n'obujulizi ne babuleeta, era ogenda okuwulira ng'ate pulezidenti agamba nti oyo yali asingisiddwa omusango tumusonyiye addeyo eka. Naye ng'ate emisango gyali gya bulyake obulabbayi n'obukenuzi. Tokimanyi nti no bwana lw'amafa baamuta. So tusuubira nti kati leero wanaabaawo okuluma. Kanso waliwo ekintu ekiruma abantu nga tugenda mu kuwummula Abannayuganda nti kati obubbi buli mu bantu abayinawoko ate abayivu. Bulira ababaka ba paalamenti bannamateeka baani siri mu kujustifyinga bubbi nti omuntu atayina bbe. Naye tusuubira nti omuntu omuyivu ate ategeera nnyo omugaso gw'ensimbi y'omuwomusolo okusinga oba shifuti eno ndaba enakuwaza baka wa paalamenti gw'ate alina okukuuma essente z'omunnayuganda ate n'ozibba. Ekisooka kansooke kola disclaimer. Wamma abawulire abatuwuliriza abantu bano abatwaliddwa mu kkooti bateeberezebwa buteeberezebwa okuba nti bazza emisango. Era bakyanyumirwa ekyo tukiyita presumption of innocence. Okutuusa obujulizi lwe bunaaleetebwa obuluma ne bukakasta nga bali mu kkooti erina obuyinza obubaluma nti ddala baakola ki bazza emisango egyo obanga bo be beerumiriza. Naye Haji Nyombi kankugambe ekigambo. Twali tuli wano nga tunyumya n'enkubuulira nti waliwo enjawulo wakati w'obuyivu n'obugunjufu. Yes. Oli asobola okubanga muyivu. Okuba omuyivu kye bayita okubeera educated. Naye okuba omugunjufu mu lunyaanyimbe kye bayita okubeera civilized. Wali owuliddeyo omuntu nga bagamba oyo abaamulera tebaamutuuza. Teyatuuzibwa, teyalambikibwa, teyabuulirwa buzibu buli mu kubba. Kakati Haji Nyombi tabuweere nti bano boogamba abayivu abaafunye ebifo n'abalala nti be babbi. Haji Nyombi ababbi be Bannayuganda. Be Bannayuganda. Kubanga Abannayuganda mmwe kyemuva muwulira nga nkibateekako yemmwe abalonda abantu abo abatuula mu bifo ebyo. Yemmwe abasomesa ffe abayivu. Era tuyonka mmwe. Okkiriziganya nange? Nnyo. Bwe mbanga nayonka ku nsulo yo n'otannambika nti obubbi bubi, gwe olina obuvunaanyizibwa kweyo ensonga naawe. Gwe kennyini gwe omulonzi alonda nga bamaze kukuwa siringisi 2,000, 5,000 ekitole kya sabbuuni, kwota kiro ya sukaali. Gwe oleese ettabbu. Londo oyo alimu empeke nga tamaze kugulirira. Bw'anaabanga amaze kugulirira kiba kitegeeza nti alina kusooka okunoonya ssente ze zidde. Ekyokubiri alina okunoonya endala z'anaakozesa ddemu kugulirira osobole omuzzaayo. Oba Haji Nyombi onfuna? Ensi ekufuna. Kati ekigambo ekyo kikulu nnyo. Tulina obuvunaanyizibwa kyenkanyi bwe tuba tunaalongoosa ensi yaffe. Ababbi bali munda mu ffe. Ffe abasindika ababbi okutuula gye badde. Haji Nyombi tutera okunyumya wano ne nkugamba nti omuzadde atudde ekaawe. By the way, nze muwala wange yalidde bwa Edgar. Naye nze nawulirako nga ndi ewaka ng'agamba nti agenda okwesimbawo. Naye nze saamunyega ne ŋŋamba agenda afaafaagane n'akalulu ke. Nze kange bwe nali nfaafaagana nako nga ndi muyizi
yaliwo bazadde bange bajjako ne bampagira bampaayoko ku ssente yadde ez'ebipande era muwala wange we yawangudde wamukubidde ebipande saamukubidde bipande saamuwadde switi yawangudde ng'ayogera ebigambo nze kitaawe nawangula obwa head prefect e Kawempe Muzirimu Secondary nga sirina bipande nga nyina bikoola nga buli awagira Nalukoola agamba Nalukoola nga bwawagira bwawanika ekikoola era essomero ne liddugala erijjula ebikoola Haji Nnyombi olwaleero omuzadde omwana we bwamugamba nti ŋŋenda kwesimbawo ng'amugulira buswiti kati omwana ono atandise akimanyi nti tosobola kuwangula kalulu okuggyako ng'olina ky'owadde omulonzi bw'atyo bw'anaateekateeka kati ffe tusigira ddala gwe kennyini ojjeewa looya n'omuwa ebiragiro akuwoleza omusanga ate n'omala n'omubuuza nti naye kati omulamuzi tunaamukola tutya tumutegekereyo nga ssente mmeka kyakunnyooma ozze ewange empoze omusango gwo ate oyagala nze mbeere bbulooka w'omulamuzi okumutwalira enguzi ozze ewange empoze omusango gwo tonzikiririzaamu nti nsobola okusimba bulungi ensonga zo ne tuwangula wabula tulina kumala kuwa mulamuzi alyoka alabe obulungi nga gwe ng'ensonga yo bweri kakati awo ewali tabbu abantu mu kiseera kino tebagenda mu bitongole olw'okuba basuubirayo okufuna services obuyambi bwe baagala wabula oli agendera ku muntu agamba Kakonge akola mu kitongole kya KCC kati bwe mba nyina kyenjagala nyina okulaba nti Kakonge waali oba onfuna so tetukyagenda mu institutions tugenda eri bantu ate n'abo abatudde mu office nabo ne batusobera oli omusanga afuna omusaala buli mwezi naye nga wajjawo ensonga gy'alina okukolako ng'egwa bulungi nnyo mu mirimu gye agamba sooka ompe ssente mulanda office oli aleesa ayagala kussa caveat ku ttaka ettaka balibba gwe n'otunuulira valu yaalyo ogamba lino teriri mundeeba nga lya bbeeyi nnyo musooke mundeetere akakadde okira omuntu yasasudde omusolo akakadde kaki akassente omuntu yasasudde omusolo bulungi buli kimu kiri mulaala aleese empapula ze mukyuse ekyapa kye mukizze mu mannya ge kuba yakigula noga bwe baba tebampaddeeyo okwo ku nguzi sijja kukikyusa enguzi eyaki nga buli kimu akikoze omusaala gw'ogenda gufuna nawe omulamuzi bw'otyo wuliriza omusango gw'abandi ofuna omusaala lwaki osaba enguzi ate ne bannayuganda ne babeera banafu nnyo mu kuwawaabira abali b'enguzi Haji Nnyombi ekizibu ekirala kye twafuna okimanyi bannayuganda obubbi obwo obulyako obulabbayi bo baabukendeeza babuyita nguzi yokka omanyi ekijja mu birowoozo by'omuntu nti bw'oba ovuga emmotoka yo nga toyina driving license ne bakukwata ne bakuyimiriza omupoliisi omuweeyo omutwala agende kyekyo y'enguzi naye ate bano betwogerako bangi ku bo basitukira mu buwumbi obwa ssente ne babutwalira ddala n'ali amasomero n'ali amalwaliro n'ali emisaala so bwe bubbi obwe twogerako bannayuganda bwe banaabuzuula nti ddala bubbi obusaana okuvumirira bajja kutwalaganya ababbi kati omubaka wa palamenti abeera mu palamenti nga yakalya amasomero 15 amasomero 15 amalwaliro 3 era ate bw'omaliriza n'otunuulira obwavu obulya bannayuganda era abamu abagamba nti nno nti abantu abamu babavumirira nnyo kati nga bw'owulira ensonga y'Oweekitiibwa Mpuuga omuntu omwavu amalako omwaka nga mu mikono gye temwayitamu wadde ssente eziwera $50,000 omwaka omulamba ye n'awulira nti wafunye obukadde 500,000 kiyinza okutwala ebbanga eddene nnyo okumumatiza nti ddala essente ezo zaabadde zikusaanidde ekyo kyekimu ku bizibu kaakano bye tulina omuntu omwavu n'awulira nti bammemba ba paalamenti beekobaana ne bali obuwumbi ti bammemba ba paalamenti 3 beekobaana ne bali obuwumbi obusoba mu 3
nga naye bw'alina gye bulina okulaga. Omuntu oyo nga munnansi ategeera bulungi talina kikyamu ku mutwe gwe akaluubirizibwa okukulaba ng'omuntu omutuufu okuggyako abo abalina ekizibu. Era kyova olaba bba bali mu mawanga gali amalala Haji Nnyombi, kyova olaba nga batwalaganya abantu nga sipiika waffe owaawano bo mu bwongo bwabwe buli lwe bakirowoozaako okumutwalaganya batya nga bwolaba envumbo ze bamuteekako. Buli lwe bakirowoozaako nti otutta amabaati ag'abantu abali mu buyinike ab'ekkalamojja kugamba bakulabira ddala ng'oli mukyamu ne bwe kiba kisaze busaze mu birowoozo byo n'okyogerako nti nafunamu endowooza nti oba amabaati ago nandigabbye bakulabira ddala ng'oli muntu muzibu. Abantu benjogerako Haji Nnyombi, omuntu alekulira olw'okuba yeetaba ku kabaga ku bikujjuko mu kiseera kya COVID n'agamba obwa minisita mbutadde kuba nakola ensobi. Gwe n'akuwulira nga watwala amabaati ag'abali mu buyinike n'atakuwuliramu ng'olinamu wadde okwetonda. Kyova olaba bo bagamba bwe baba bali bannansi balemereddwa okubakwatako abantu abo ffe ka tubateekeko envumbo tubalage nti tetuli bamativu n'enneeyisa yaabwe. Okay. Ampulizakiriza tuwumulemu katono tudde tova ku mukutu twengedde n'essaawa ey'okubiri kale tukomewo. Mu Uganda oli mulimi musuubuzi mulunzi oba okolera mu 5 oba 0 Leno faino ne bagitwala nalabako ku bbaluwa ya mufuti Mubajje yali etegeeza nti omuntu gwe bawa fayire eno okuddukanya tamwesiga ayinamu butali bwesimbu so mumukyuse mugiwe omulala era naye ndabaawo kuzaani awo principal judge n'akyusa fayire eyo n'abaako gwagiwa awo wetwako mu bitegeera. Kanso ki ekigenda mu maaso ku nsonga za Muslim Supreme Council? Esooka kansookera eri emabega mu mwaka gwa 2023 omukyala 2 e Yudaaya n'abalala 2 bawalaawala Uganda Muslim Supreme Council ne bagitwala mu kooti enkulu ejjinja. Kooti enkulu ejjinja nebawulira enjuyi zombi neeragira bwe baadi bagenze mu kooti beemulugunya nga bagamba nti engeri Uganda Muslim Supreme Council gyeddukanyizibwamu yagadibe ngalye. Kooti neematira nabo bye baayogera neeragira nti tetujja kuggalawo Uganda Muslim Supreme Council naye General Assembly nga eyo ye organ esinga obunene mu Uganda Muslim Supreme Council etuule mu bwangu ddala mu lutuulo olw'enjawulo esale entotto etunule mu ngeri Uganda Muslim Supreme Council gyeddukanyizibwamu ebeere ng'esalawo ekyokukola. Mu Desemba ow'omwaka oguwedde 2023 nga 16 ne 17 General Assembly ya Uganda Muslim Supreme Council yatuula eggangu mu Wakiso kumpi n'oluguudo olugenda Entebbe ne basalawo ebusaabala ebimu ku byasalwawo bye bino. Basalawo okuyimiriza eyali mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje basalawo era ne bayimiriza eyali mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje wamu n'olukiiko lwe olufuzi bonna ne babayimiriza ne bassaawo Sheikh Semambu nga mufuti ow'ekiseera interim ne bamulonderako n'akakiiko kanaakulembera nako ak'ekiseera ebbanga lya myezi 6 ne balonda akakiiko ak'enjawulo kakola okunoonyereza ng'abantu abo bavudde mu ofiisi. Omanyi kiba kizibu okunoonyereza ku muntu ng'atudde mu ntebe naddala emivuyo egyogerwako nga gyakolebwa ng'ali mu ofiisi. Bwe baamala okusalawo okwo
Uganda Muslim Supreme Council yennyini eyasalawo kuba General Assembly ye Supreme Body ya Uganda Muslim Supreme Council ng'abo bennyini abagobeddwa ate be basalawo nti eddeyo mu kkooti era neddayo mu kkooti ejjinja ng'esaba kye bayita review ng'esaba kkooti eddemu etunule mu nsalawo yaayo eyavaamu okutuula kwa General Assembly okumaamula Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje. Era kkooti y'emu ne bagisaba etunuulemu ebyo ebyasalwawo General Assembly bwe yatuula eggango ebisuule mu kasero. Omusango bwe gwateekebwayo okusaba okwo okwa review bwe gwateekebwayo empapula ne ziweebwa abaali baawaaba mu kusooka babiri e Yudaaya ne bannaabalala babiri. Abo nno benkugamba si bammemba ba General Assembly bantu basiraamu naye kakati bano bawaabye omusango nga bagamba nti kkooti eddemu etunule mu nsalawo yaayo bano gye baafuna naye ate era ne bagamba nti kkooti etunule ne mu kusalawo kwa General Assembly bano ate gye batatuula obaawo ntegedde kaso kati gw'oli munnamateeka waani wababiri ye Yudaaya ne bannaabalala omusango guno awo nootinzeewo wenkulaga ekyokubiri eyawaaba mu kusaba kwa review si bantu abaamaamulwa mu ofiisi wabula Uganda Muslim Supreme Council. Njagala naawe weebuuze ani yagiragira ewaabe ng'ate abo baali bamaze okumaamulwa mu ofiisi oba ontegedde nkitegeera kyonyonyola nti unjogere nnyangu Sheikh Mubajje yali amaamuddwa so yali takyasobola kakati ate abaasaba review ate bamaamuddwa mu kumaamulwako kitegeeza abateereddwawo ye interim be balina kati okutambuza Uganda kati ono kiwulikikanga abeddamu ne beesabira review interim committee ne mufti omupya nga tebannatuula mu ofiisi ate abamaamuddwa gwolowooza obuyinza baba babujjawa ate obuleeta Uganda Muslim Supreme Council ereetwe okuwaaba kuno ontegedde nkifuna kitegeeza ensonga gye ngamba eri nti nze mu ndaba eyange baali abalumiziddwa abagobeddwa be baalina okugenda bakole ki bawaabe nga bawakanya okubagoba kuba abagobye ye Uganda Muslim Supreme Council ng'eyita mu General Assembly bwe bamala okuteekayo okusaba okwo bammemba ba General Assembly abawerako nga bali Honorable Sewante n'abalala nabo ne bateekayo okusaba mu kkooti ejjinja nga basaba nti batugatteko ku musango guno tusobole okufuna omukisa okujja okubuulira kkooti ebituufu ebyali mu General Assembly kubanga babiri Yudaaya ne banna ababiri tebabimanyi ontegedde bwe twajja mu kkooti omulamuzi n'agamba nti kuba waali bamaze okukola ennongoosereza mu kusaba kwabwe omulamuzi n'agamba nti mmwe bannalukoola aba Yudaaya babiri nammwe muteekeeyo affidavit edda mu kusaba kw'abano okulongooseddwamu naye nga temunnakuteekayo tusooke tuwulire kuno okwaba mmemba ba General Assembly abasaba okubagatta ku ki ku musango bwe tunaaba tubagasseeko kitegeeza nti okusaba kw'abali kujja kukyukamu nga babagasseeko olwo mujja kuteekamu okuddamu kwammwe nga muddamu ebyo ebiteredde obulungi naffe ne tulinda okusaba kw'abammemba ba General Assembly bamale okuwuliriza okusaba okwo bwe kwali kuwulirwa balooya abawolereza Uganda Muslim Supreme Council ne basaba bookya ebibuuzo cross examination omujulizi w'abammemba ba General Assembly yali akoze ekirayiro bwe basaba okubookya ebibuuzo ne looya w'abo bammemba ba General Assembly Council Kakeeto Siraji n'aleeta ensonga n'agamba bano ababiri abasaba okwokya bali ebibuuzo Council Musa Kabeka ne Council Adam Makumoti Kibwanga Dokita tebalina beetuli baleeta mu musango guno kuba bammemba ba General Assembly
wajja kubaawo kyekubiira tebasobola kukola bwenkanya ensonga ebakwatako bo bennyini naba potential witnesses basobola okuba abajulizi awo ne tufuna ensiitaano kooti neesala eggoye negamba ebagobyemu era ne bavaamu mu musango ogwo bwe bajjamu twakomawo mu kkooti olunaku olulala bawandiika bbaluwa okuva mu Uganda Muslim Supreme Council nga bagamba mbu bakyanoonya balooya naye ffe nga mu ndaba yaffe tulaba nti waliwo ekizibu Uganda Muslim Supreme Council yawummuzibwa edda ate ani ali mu kutuula anoonye balooya ng'ate tebali mu ofiisi oba ontegeera era ne tutegeeza omulamuzi nti waliwo ekikyamu omuntu eyava edda mu ofiisi gwe baagoba nga batudde ebusaabala ate era asigadde akyeyita mufuti kooti neewa oda wagirabyeko eyanga 7 nogirabye May ng'egamba nti Sheikh Shabani Ramadhan Mubajje alekere awo okubeera ng'akola ebintu nga yeeyita mufuti wa Uganda. Kati oluvannyuma bamaze okugoba balooya ba Uganda Muslim Supreme Council bali ababiri bagamba baagala kujulira nga bawakanya okubagoba awo nno waava Sheikh Shabani Ramadhan Mubajje atali pate mu musango n'akola okwemulugunya ewa principal judge naye ng'okwemulugunya okwo efayiro okuva ejjinja okujja e Kampala si lwe lusooka waliwo lwe kwaliwo ne bagijjayo emabega eri mu Desemba nga bamaze obbamaamula fayiro bagireeta bwe bagireeta principal judge eyawulira yali mu acting capacity ye Lady Justice Nkonge bwe yawulira ensonga era twagenda mu maaso ge mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde ne tumugamba ow'ekitiibwa omulamuzi wadde fayiro bagijja ejjinja ne bagireeta wano naye nga gwe principal judge toyina buyinza kuwulira nsonga ye neya review kuba amateeka gagamba omulamuzi yennyini yawulira ensonga yalina okuddamu okugiwulira omulamuzi Nkonge kye yakola yawa ekiragiro ng'agamba nti abo abalondeddwa okubeera nga be batwala obuvunaanyizibwa eggangu bagira balinzeeko okussa mu nkola ebyo ebyasaliddwawo olukiiko lw'eggangu fayiro ndagidde eddeyo ejjinja era kyekyatuzaayo ejjinja kati jjinja tukomyewo bagobye balooya ba Uganda Muslim Supreme Council bwana mubajjazeemu akoze okwemulugunya ewa principal judge nga tawulidde luuyi lulala yatwala butwaze ebyo ebyayogerwa mubajje atali pate mu musango agamba mulamuzi ono lwaki ogamba ti tali pate ate pate si ye yagwaba ekituufu si ye yagwaba Uganda Muslim Supreme Council ekirala si mufuti wa Uganda kuba bamugobadda ekyo kiremeddeko kuba kituufu kati atali mufuti wa Uganda yeemulugunya ngaani ku nsonga za Uganda Muslim Supreme Council. Amateeka gagamba bulungi nti singa oba ogamba nti omulamuzi alina kyekubiira wandiika ebbaluwa oba si ekyo ebbaluwa gye nalaba mubajje gye yawandiika nga wandikira principal judge ng'agamba siri mumativu na buti ensonga bazikwatiddwa eza Uganda Muslim Council yagiwandika ngani yagiwandiika ye yeeyita mufuti wa Uganda ekitali kituufu bwe yagiwandiika yagiwandikira principal judge mwalimu ebintu nga omulamuzi alina kyekubiira ontegeera mu mateeka ga Uganda article ya 28 egamba nti tewaabeerengawo muntu asingisibwa musango nga tamaze kuwulirwa gwe bw'okola okwemulugunya ewa principal judge ku mulamuzi principal judge nga tannasalawo
ayina kusooka kuyita principal judge talina buyinza bugamba nti kino nkirabye si kituufu fayiro eveeyo edda eno ng'abulaba atya nga ne Katonda olaba awa kye bayita fair hearing. Adamu ne Kaawa bwe baali ekibala Katonda amanyikiddwa nti mumanyi buli kimu akimanyi naye nabo yabayita n'ababuuza bawe okwewozaako. So mu kutransferinga fayiro eno council okuva ewa omulamuzi oli Hadija Farida Lady Justice principal judge yakola ensobi nnyo anti nkugamba bwe nti mpulirizaako amateeka agafuga omulamuzi okuva mu musango olwakyekubiira gagamba nti olina kuteeka okwemulugunyako mu buwandiike mu bbaluwa nga kugenda eri kooti eyo yennyini si principal judge ng'emutegeeza nti ojja kuba nekyekubiira ku bwono kizibwewo. Okay. Kati ate mubajje yawandiikira principal judge kwemulugunya teyawandikira kooti teyawandikira oli awulira omusango era talina kopi yonna gye yawa ddamu obikula ebbaluwa ogirabe yawandikira oli yekka bwe yamala omuwandikira oli ye n'atunulamu nale byoyogedde bya nsonga muleete fayiro kifu. Omanyi lwaki bagamba mu recuse owandikira kooti eyo yennyini ewulira oba ogenda mu kooti n'oyimirira butengerera n'ogamba owekitiibwa omulamuzi va mu musango guno olwakino nakino nakino tetuli bamativu. Omanyi lwaki bagamba bwe batyo nti olina kugamba oyo yennyini omulamuzi bw'oba togambye ye yennyini tafuna mukisa kwewozaako ontegedde naye buli ate olina kimugamba nga ne bali b'ovuganya nabo weebali n'alyoka awo ensalawo ye oba aguvaamu oba taguvaamu. Ku luno principal judge ate ye yatuula butuuzi n'agamba ndagidde gukole ki guveemu. Principal judge talina njawulo na mulamuzi wa high court. Enjawulo yokka eriwo nti oli alina kye bayita administrative position nga bw'olabwa the master omukulu w'essomero n'abasomesa bonna benkana obuyigirize n'ebisaanizo naye ono kyasingako omu mukulembeze wa banne onfuna tosobola kutwala musango gwa munno kaakati tuwakanya ekikolwa ekyo kimenya ssemateeka wa Uganda kimenya obwetengereze bwa kooti baamaze ne batuyita ew'omulamuzi omupya gwe baawadde omusango atuula mu civil division gwe bayita Dr. Singiza n'abuuza abaliwo nti waliwo alina okwemulugunya ne baleeta okwemulugunya mu ndaba yaabwe omulamuzi oyo ne tumugamba nti toyina buyinza bukola ki buwulira musango guno nze omu ku baamugambye n'agaana okubanga awuliriza submissions zaffe ku preliminary objection n'agamba byonna ayagala biwulira byonna wamu tumugamba omala budde kuba bw'oba toyina buyinza ne kakutanda n'owa ensala esuulibwa mu kasero kimenya amateeka. Ekisooka efayiro yaleeteddwa mu mankyolo. Ekyokubiri toyina buyinza kukola review ku judgment gy'otaasikola. By'ebigambo bye twamugambye ye n'akalambira n'agamba alina okugenda mu maaso okuwulira omusango oba atya oba atya. Era naawe olunaku olw'27 Novemba lwajja okuddamu okuba nga agenda mu maaso n'omusango ogwo. Ebintu nga bizitoyi mubajje waali naye bw'abaako ne kyakoze kyonna ng'akikolanga mufuti aba akola kye bayita contempt of court. Statement ngirese bubi ebintu nga bikaayi mufuti mubajje waali ng'omuntu mufuti omuwummuze eyo ye tayito y'entuufu. Obudde bwe bunaaba butuuse ng'alina by'akoze ebyo ebirya olugaayo mu biragiro bya kooti kuba ekiragiro weekiri tekivangawo ojja kusanga ng'amateeka gamukabye amateeka gakaba nga bamulidde jeeke amateeka gakaba ne bajjeno era buli amulinako oluganda oba mukwano gw'obaani amubuulire nti amateeka bwe galantuuka omukaba ajja kubeera nga gamulya. Kale yampuliza ka tugendeko mu bulangu tugenda banga tukomawo tova ku
Byebyo ebya Naluko kanso Nalukola Luyimbazi Nalukola nga kuwa ebiri wo tutandikidde wali ku nteekateeka ezaddewo ezampuugadde mapuuga ne gurupu ye era n'eri kyekitegeeza era okulembeze wa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine twongeddemu kaako just openinga minds okulaga biki ebiriwo ebiki bigenda maaso okujjukiza ku musango gwo nengo omulamu oguliwo omukulu gwakulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe era nga General Museveni awummula ne tufuna omukulembeze afaayo eri bannansi nga simulala ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asobola okukulembera obulungi eggwanga lyaffe asobola litwala mu maaso ffenna tubeere nga tulyeyagaliramu era ffenna tubeere nga litwesiimisa kale mbaagala nnyo mwenna abaliko banange mwe bali kubaako dunda lugabana mugega kitaffe yatakumira mpeera gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu bataayi mweraba